abashyala batunda ku street abasajja bakesi babonyabonya abakyala abavubuka abatembeyi alagata kesis era kesi eriyo ku bakozi baayo kati omusajja gutulugunya buli lunaku atagira kesi agiwagira ati naye express ina gwetulugunya kuba eri club naye ekintu kitongole argument bakitiriiwo oyikula bijja kukyuka kati linga tukyebona bagambye nti tebisoboka bijja kutuuka wakati olaba saawa zino si wano mu Uganda anti olaba saawa zino kifuliko kati kyakugamba kati express olaba lwaki is doing expectation erina CEO muntu ogwo erina chairman wagutano chairman naloleko najja ku mupiira abeera mu office and CEO is making a very good job yajja CEO neida nga tubale basekutare babanga bawagizi kati ye wagira n'okuwanika baluwa ya buwagizi naye kati CEO bakozi babeera buli kaseera bakwanaganya emirimu eyo era tozi kampuni zirina ba CEOs mulinamanyi CEO aba very important ku organization so kati chairman byagamba kituufu tinatukaano bijja kutuuka era twalingana ba CEO naye kati bwebiri kati kyakugamba twabeeranga nabo naye ndowooza okumanya kwali twabeeranga nabo mu ngeri yaabwe nanti chairman we bamulondanga chairman we bamulondanga ng'alonda komiti ye ekyokulabirako omugenzi paatu yerondera chairman abawagizi balonda omugenzi paatu ndowooza bamujja saidi ze bwayise eyo kanyanyawa ne bajja nga bamusitudde naliwaawo bwe yamala okuyitamu nalonda komiti ye nalonda vice nalonda komiti eyo era babawagizi naye kati naawo kati yali akola ng'ali team manager kati saawa zino abakozi ba club baba either kati bawagizi no problem but he's doing his work and he's paid naye kati edda ng'oli secretary tagambibwako because nakyewa oganga wandika baluwa mu council nti gundi express tegenda kusamba nakivu egenda aluwa express ojjukira betwala omupiira yaluwa nga vira yalinya ennyonyi naye nga muntu omu awandiise decision akoze decision nti ffe kuba omupiira ogujjukira gwali gwakakira gwali gwa 0-0 kati omusajja omu nesaawa zino omulaba naye namuwoninga dda yava ekisaidi yekirasha kyewankulu n'akacupa akeerere atali mu mazzi nakakuba refali olabona kyokoze okuba refali akacupa akamazzi akakalu naye yalaga obusungu bwe ne bugwera kati abona kyokoze kati enkeera refali yakola report wali oyagala amukube gundi cupa oba nyondo ate akati meaning yakyo yali ki okuba akacupa akakalu bagamba ompipi yandimukubidde ddala bw'oba osazeewo okubakubira ddala kati oba okoze eki kuba kati refali yakola report enkeera n'agitwala mu league committee by then yali league committee n'agitwala n'agamba nti wankuluku wali unsafe environment yayo the committee yakola kubaninga kisayi kyewankuluku olw'akantu akatudde nnyo gwe kakati tebagamba express nti ekisayi kyewankuluku mugenda kusamba villa on Friday naye mulondewo manya mu Saturday mulonde ekisayi ekiri okumpita kyomba mukyaliza olaba saga eri mupiira kati secretary wa express ye okuddamu komiti oba komiti yo executive tulatuuza naisiriyo kuba nsandikikiriza kati ne basalawo nti omupiira tugutwala Arua naye nagenda okubabuuza nti Arua mumanyiyo nziza tetumanyiyo bali bannayuganda kati tebagendangayo baali balowooza Arua eri mu Luweero ate omupiira gwankeera kati tutuuka ku Kaluma ziti Kaluma awo waliwo wabeerangawo koni nga waba convoy by then kakati ne batugamba nti waliwo emotoka efiiridde mu kkubo within that junction eyo bayitawo Kaluma pakwaki kakati awo ne batugamba waliwo emotoka efiiridde mu kkubo kakati omu naleeta suggestion ye naye kubanze natula tukasaawa nnya oya ta suggestion emotoka eri bagikanika nti tugende emotoka we tewali nnyonyi ati iyo option vira alinya nnyonyi bapangisiza nnyo kakati nolina ta suggestion ye
je nalowooza nti kati gaza omuntu omukulu teyina nawe kolera tugende wali tubeera amuno kandikanike bwe bagijja mu kkubo tuyitewo kati nakubira kamanda nti oba yali kanaani yali samuya nga naye we yali agenzeko mbaale namukubira nti bano bagala nayagamba ekigambo kibulaga nti mupiira mutegeza mupiira ki otwala express wako ni woti koni alode uloze express timu nze mbanzirawo ye president mugamba nti de tubeera ovuga mbozi yakwewaana oba ovuga mbozi ole kituufu ate omupiira gwasambibwa twatukalwa saa mukaaga sports lwaki omupiira guli bweru so nga abakozi bonna bali even kuba kati luli juzi waliwo omwami yangamba nti nyola kyoliko I don't think kinakola kuba clubs tezisobola wa sente basambi za NSS ne mugamba nti club tesobola lwaki club tevaamu senior coach kankuwe president juzi bwe yali ng'agabira Onyango captain wa Cranes abadde captain wa timu y'eggwanga the Cranes mala emyaka 15 wadde nze nagamba president yakola kirungi naye nga sikyabwenkanya anyway nvuddeyo president yagamba Mr. Magogo fufa president namugamba nti bafuna sente mmeka ne bagenda mu ebyo namubuulira nagamba nti naye lwaki bano abasambi temubawa scholarships bagende ku universities bagende mu colleges bakole ki bavaayo mubateeke mu ministry ya labor basobole okweterekera nti president nga yate yawa suggestion eyo nga yagiwa fufa president sebo mukulu wa Lusimbi ekyondoza oba wakiwulira nawulira yes nawulira naye suggestinga ensonga eyo nze kyendowooza nti ereddayo ku government yes kubanga ekintu ky'NSSF nze ndowooza nti kirina okusooka okuyita nga ko kinyola bwabadde agamba parliament okitegeera tekisobola tekiyita mu federation yes simanyi anti body running omupiira yeyina obuyinza bunene wakati clubs club member omu yawandika mu mawulire wagaliraga nasoma kuba nze nsoma nnyo olusa mawulire nagamba clubs kuba wali abasajja bajja ne batugamba nti eyo NSSF club bwebanga kuba miliyoni kangano ngeza bugeza olina okutwala 5% ate club eyongerako kakati nze nengamba bwe nti suggestion yange era mayinja kutuukirira nti mu contract y'omusambi bwaba kati guli same profession contract y'omusambi kibeeremu nti club eyina okusulira NSS bwavaamu nagenda bagenda South Africa no problem kasita ebbanga ly'abasamiri club bwekiba within Uganda nakola transfer era kisigala the same kuba ezokola transfer mu Uganda nga alinaki nga alina omutima gwagira naye bwogamba nti club tesobola kusula busambi 30 emiliyoni kangambe bogerako mitwalo 5 that's million coach era nze ndowooza nti n'abawuliriza kilabu singa federation ekisaamu nnyo amaanyi kubanga ina influence ne ku floor ya parliament ne ku government yennyini nekisaamu amaanyi nayo era obuzibu weebuli kiseka yabwogerako ndowooza weeks ezabadde wano nti abasambi ffe nnyini ffe tweryamu enkwe nti ekyo kisobola okukola singa abasambi batuula wansi ne bagati tujja kuddamu kusamba mupiira okujjako nga ki contracts zaffe zikoze eki ziteredde okiraba pastor yes government yawandika ebbaluwa newandikira fufa kino tukimaking clear yes negigamba nti abasambi b'omupiira balina okutandika okuwa NSSF federation newandikira clubs nezitandika okirwana nga zigamba zo tezikola ki oba ontegeera naye nga communication eyo yaliwo government yawandikira federation newandikira clubs nezitandika okirwana express eteeka okuba yafuna ebbaluwa ekwatagana ne NSSF akati clubs zino problem ya club eriemu olaba ekisaayo kyolaba ekyo requirement on ground is a requirement era ogenda nolaba nti kati oba tiimu waliwo gyetwasambye eggulu bagiyita kitala twagisambira Kavumba first round
olowooza lwaki teyasambira etoolo gye yadda kati kibere emu ku requirements oba tobisobola they don't play because wetaba requirement kati otaba na license osobola okusamba omupiira otaba na ambulance ku kisaawe is a requirement tatandika mupiira nga tewali ambulance olifeta tatandika mupiira nga tewali police kakati if ebanga requirement ate ogyebalamu otya bwefuka requirement then clubs ziba zirina okukikola because eba requirement bwebanga liteeka naye bonakireka ebbali nti clubs zisalewo bwe ziti zijja kusobola because endala ejja kugamba nti zijja kusobola kidda ku bazanyi nze ngamba abazanyi bagamba tetujja kusamba okutuusa kino nga kiteredde ne federation begamba club tososola NSSR tosamba naye kiyinza obutayamba chairman kubanga ndabanga emyaka gye NSSF omuntu ofunira sente yenze eno kati mugerwa gye nkola ebyo byavaawo kati bakuweera ku 5 ate bakuwandoza kati ne hafu kati bwekiba bwekityo ngaebintu bigenda bikyuka bwe bityo then abasambi bennyini fe kati abantu okutereza contract ezo senior mukulu Kokinyola ndowooza FFI tugiwe gundi tugiwe kubanga ekyo kyetwatandika nakyo nga buli muntu agamba kizibu nolaba gavumenti yakibayinga ekya NSSF kubanga wali obuzibu kakati dafala ku myaka gye musajja takyayina maanyi yenna takyasobola kukola singa yayinayo akake kakati nono omwami yekaaliwo yekka bwati gwe babbye Kasigwa Beka Kasigwa eyasamba mu yeke 54 kakati omwami kati takyasobola kukola nesinga alina akasente atolaba example ennungi ennyo Onyango was retired ku myaka after 16 years playing football for the national team kakati muga Katonda emyaka 16 egyo gimufiridde bwerere that's my argument nti mugainayo kasente mwene SSF nakamu anataka bada samba national team yako yeze sente zeyeterekedde Onyango zaye unozi ndio bateresi nezi zibashishwa deep twasambira mnight ndibuze ne sakata wo kwasambira mtoba zinesambira ni maroon express kati wanyigano claiming onogera kutuka yonga bagamba ati naye kati ffe byaffe byali bitongole nze zange mu tobacco zabeera transferred sebo abantu baba baagala kuuli ezange eza tobacco zaali transferred mu national water kati national water wembeeredde kochi wa national water wenkoledde mu water kati bwejawera emyaka 5 mu 5 wetulitayalingira nze NSSF wange nenkola ki n'omugjayo ate era kwenyimiridde ku NSSF kwenyimiridde ku NSSF kubanga nagula mashini eyo gyenkozesa eyo z'amategula miliyoni 6.4 n'okutuusa olwaleero nawasa embaga nazimba ennyumba nengula n'emmotoka ku sente ze NSSF okiraba kakati buuza sekatawa muwe sekatawa atubuulire sente za NSSF sayinayo neemu kubanga bantu bali baddemu express kati express yo abasambi tebafuna NSSF tebabaweera NSSF kati kikakata ku federation nga mukulu Nyola bwagambye okubaga nti bwemba temutuukiriza bisaanyi